Yes, Fadi TV ujimbaniriza kade kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kusaba osubscribing atonyigene kade jimpereka like video no comment section weri abaka muntira mu comment section tosikana hoji following bagita Fadi TV ujimbani updates ziba tambula kwetule gwanga Uganda mbagamba nti muli bamanyi nnyo mwina abasubscribing ne munyigane kade jimpereka like video kali kubanga etambula jambe ko kubanga etuuka wangi nnyo ku nsonga za mwana mulinzi amanyikidwanga Kasumba Juma Kasumba Juma musajja watu obulamu bwo si bulungi ku side ye Kasumba Juma ebintu byayononese musajja watu Kalaba tagina kaona kubanga botunira bononyeza ku mateeka ag'abasajja bano Abasaudi baraga nti bakwata n'enjaga wegata bamayisa eba deportation bwetaba deportation bayinza okugamba okuwayo ka fine akatonotono no bakaka sente kosasula naye ate kisinga okubanga ekibi nnyo ku side ya musajja mukulu Kasumba yakoonye omukadde oweda information etambula abasinga obwedda balekayoko information yemu nga tebabinyira bulungi kyovulaba maama ye yalabisenga akaaba ng'alaajana olw'ensonga nti maama yategedde kigenda kubanga kidda ku mwana we omwana yatomedde omukadde bagenze omusikebera mu mubiri nga ayina amakirinda g'enjaga omanyina kuzina enjaga yakyukamu engeri gibagitransportingamu okugitambuzaamu bamira obuntu banga zibalonizi babusibanga matu kati bwatuuka egyagenda okukola kyagenda okubanga agitwala agenda mu ttooyi n'agifulumya nga bw'onaafulumya obubi n'agifulumya balina engeri gibamiramu obuntu bamu baaluuni nga bw'anaagenda okufuluma kajja kuvaayo abaana abakukusa enjaga batambulira ku siteeki obulamu bwe buba ku siteeki nnyo buba mu matigga ng'omuntu bw'onaasiba akapapula ng'osuubira okubangula n'okukuba kati bano abaana bagikukusa babasuubirayo okufa n'okubakwata bulira jjuka ennaku zino baleeta ebyuma nga bisobola okusensinga omubiri munda ne bamanya nti olina enjaga mu mubiri ekyaletedde Kasumba obuzibu yakozinze akabenje mu Saudi Arabia bagenze omutwala mu ddwaliro okumujjanjaba bagenze okukebera munda mu sisitimu ye ng'ayinamu enjaga jjukira bafunye accident enjaga yabadde ekyalimu muki mubiri ng'oluno agikukusa kugitwalira bali abaaliwa abadde bagimutumye munnange awo byayononekedde Kasumba kiraga nti bamutute mu ddwaliro ng'azirise ng'enjaga mu eri mu mubiri yagenze okudda engulu nga bamukeberedde bamuzudde dda juka ebisesinga amalwaliro agasinga oli bwafuna accident obulwadde bonna bakebera sisitimu y'omubiri yonna ne bagyekebejja oli ne wabeera alwadde musujja amalwaliro agasinga ndagana amalwaliro g'abazungu baba ne medical check-up ebayanjawulo kati Kasumba bamukozeko medical check-up ate nga badde afunye accident kwe kumusangamu enjaga awo byayanonekedde musajja watu Juma awo byayanonekedde yakoonye omukadde bamusanze n'enjaga emisango giri egi kyekyaleese obuzibu kubanga mu ggwanga erya Saudi Arabia balaga nti oli bwebagamba okusiba amaiso oba okuteeka kalaba bakukwatidde emisango gy'enjaga emirundi gibeera ebiri ne Katonda yazizza emisango giri ebiri gye yazizza ogw'enjaga n'ogw'okutta omukadde gwe yasse era mumusabire musajja watu kubanga babadde basuubiza kumuteeka kalaba lunaku lwaliro ng'ennaku z'omwezi 25 badde basuubiza okukola ki okumuteeka kalaba bano abasajja balina amateeka gaabwe munnaye gakola bwe kaba kalaba bakakuteekako bano abasajja bazibu nnyo nga bw'okiwulira kubanga Kasumba singa yabadde wakuzibwa bandimutadde mu deportings ne bamuteeka ku deportation n'akola kinaakomawo e Uganda naye kifula maama akaaba mukazi wattu information gye bamuwadde information ntuufu mukazi wattu mutuufu okutya ate anakyayinza kukola abayinza okubako kyebakola kirimu kyokka gavumenti yeyinza okubako kyekola ku nsonga eno balina kuteesa n'abeeri okuyamba Kasumba ekitali ekyo Kasumba agenda kuttibwa
Kasumba Kalaba agenda kateekebwako ge mazima munne. Bano abasajja balina amateeka agaabwe. Abawala balinga Bachina ne China bakwata nayo kaba Kalaba. Oba si ekyo mayisa ate nga amayisa tegalina njawulo na Kalaba kubanga bakusiba amayisa ngeri ogenda kufiira mu kkomera. Obeera n'okaddiwa wina n'okaddiwa n'ozeeyuka okakana ng'okoze eki ng'ofiiriddeyo. Tebina njawulo na Kalaba. Naye nga musabire Kasumba musajja watu asobole okuba nga awona. Yakoze accident ate yasangiddwa n'enjaga. Yabadde alina baagitwalira amatungo gawerera ddala. Omanye enjaga ya bbeeyi. Amwana yabadde agikukusiza munda mu lubuto ne byonooneka. Abasajja balina ebyuma byamusensinze munda okukakana nga bagimuggyemu mu mubiri. Bagimira mu lubuto n'efulumira mu bukyafu. Kati wagende manju afulumya mu kazambi n'alyoka agijjamu n'agyoza n'agitwalira abagikozesa. Bulungi mweraba.